Yes, mbandiza kadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kusaba osubscribing atonyigene kale video no jimpereka like comment section bakabuntirawo mu comment section mu International Hospital Kampala oba IHK musajja mukamanyikidwa nga Kyabazinga wa Busoga gye yaddusibwa essaawa eno era nga alumizibwa obulwadde ng'omuntu bw'ona alwala naye nga kale n'embeera si eri awo nti mbi nnyo naye ng'era si ennungi munaye yalumbiddwa ekirwadde ndowooza gulabika musujja information etambula ku social media eraga nti munange yatwaliddwa eyo mu IHK mu International Hospital mu Kampala essaawa zino gyali bagita RTVG mwasibye mutya muli mutya ngenda kusaba subscribing ate onyigene kale mbatomedeka abali Bahrain abasinza mu ggwanga erya Oman mbagamba nti muli bakabi nnyo n'abali Kata mu Doha abali mu ggwanga erya America awo ku University of Chicago mbatomedeko mbagamba nti muli bamaanyi nnyo kubanga mugifollowinga mikonja nga basinza mu ggwanga erya Germany ekibuga bakita Berlin mbatomedeko n'abali mu ggwanga erya Spain ekibuga bakita Madrid Kyabazinga wa Busoga munnange amawulire gatanse kuva lunaku lwaggulu nga galaga nti Kyabazinga yatwalibwa mu ddwaliro olw'ensonga nti munnange alumizibwa ekirwadde ekirwadde ekimugoya abasawo bali mu kulwana nnyo asobole okubanga awona addeyo asobole okukola ki okubanga akolera abantu be ab'e Busoga information etambula ku social media eraga atwalibwa mu ddwaliro bayitya International Hospital mu Kampala doso kwita doso kwita IHK ya IHK International Hospital Kampala essaawa zino gyali nokubadde ebifaananyi tebabitanga omanyi ebifaananyi by'abantu bano abakulu kiba kizibu okubisa ku intaneti ebisa ebisinga kiba kizibu okubita ndoza mwalaba ne Kabaka ebiseera bye yalwaliramu era ebifaananyi bye byalinga byaki byalinga bya munda byalinga bya nkukutu ebiseera Kabaka bwe yakola kiki bwe yalwalira era n'ebifaananyi kye byakola kiti byalinkinganga byabeeranga biki bya munkukutu olw'ensonga nti bano bantu baba bakulu nnyo okwawukana ku bantu ba bulijjo bagita RTVG subscribe atonyigende kale nengere ebise ebisengera amawulire tegakola ki tegabulwa bwe gali linkinga amawulire gasobola okulinkinga naye ebifaananyi kiba kizibu okulinkinga ebise ebisinga information yesobola okulinkinga yo nga yo n'ebifaananyi kiba kizibu okukola ki okubanga bilinkinga nga etwalaba ebya Kabaka wa Buganda era information yalinkinganga naye nga ebifaananyi tebikola ki ebifaananyi tebilinkinganga musabire Kyabazinga asobole okubanga awona ekirwadde kyamulumbye ekimbe kyamulumbye essaawa zino ali mu IHK International Hospital Kampala essaawa zino gyajjanjabibwa abasawo bali mu fubula nga bakola ki bamujjanjaba asobole okubanga awona kinaba kiganye tomanya bajja kumusitula atwalibwe ebweru bw'eggwanga naye nga abasawo bakyakola ki bakyalwanagana basobole okubanga bamujjanjaba essaawa zino mu ddwaliro mwali mu ddwaliro erya International Hospital Kampala oba gyosobola okuyita IHK ya International Hospital Kampala kimpereka like to subscribing onyigene kale mwena mbebaza mbagamba nti muli bamaanyi nnyo kubanga mugifollowinga bagita RTVG batomedeka abali Saudi Arabia abasinza mu ggwanga erya Bahrain nasinza mu ggwanga erya Oman mbagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga munfollowinga jjukira embaga ya Kyabazinga yaliwo omwezi oguwedde omwezi ogwa November era nga essaawa zino bagenda kuba baweza omwezi mu mwezi guno ogwa Desemba mwezi guno ogwa Desemba bagenda kuba baweza omwezi nga bali bonna ekimbe musajja tufambi kyakoze eki kyamugwiri naye nga basawo bakyatetenkanya bafe okulaba nga bamujjanjaba asobole okubanga awona nga mbategeeza nti abantu abakulu nga bano ddala bakabaka ebisa ebisinga bye balwala kiba kizibu ebifaananyi byabwe okulinkinga okufuluma ku social media naye nga information yesobola okubanga elinkinga ebisa ebisinga ebikwata ku bulamu bwabwe information yesobola okubanga elinkinga ebisa ebisinga sometimes n'ebifaananyi kiba kizibu okulinkinga era nga ndoza mwalaba ebya Kabaka wa Buganda information yalinkinga n'ebifaananyi tebyalinkinga ndowooza mwabiraba mwenna ebiseera Kabaka bye yalwaliramu batumedeka abali Saudi Arabia mbebaza mbagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga mugifollowinga yali ex we amanyikidwa nga Alison jjukira
ono yaddayo e UK naye era akyakukuluma agamba nti ono omukyala nti no takola ki tasaanira Kyabazinga wa Busoga yali era nga akyakukuluma jjukira ono yagamba nti ajjafa okulaba nga akola ki ng'abanja ensimbi ze z'abanja ajjafa okulaba nga akola ki ng'abanja ensimbi ze z'abanja ono yagamba nti balina okumuwa obukadde kikulu nga 5 bwe ba biliyoni abalema n'obukadde 7 ne bubalema balina okumuwa obukadde 5 Alisoni anajjukira yali mukone mu Uganda ebiseera embaga bwe yabeererawo era ng'ono alina hotel yali apangisizza ejjinja eyali ex wa Kyabazinga oyo agamba nti yamuteekamu ensimbi ayagala bakole ki bamudize ensimbi ze ziyateeka mu Kyabazinga okubanga essaawa zino ali successful essaawa zino agamba nti bakolanga bonna ate n'amwana akola ki n'amwefulya naye nga bambi byebyo yaliyo ng'akyawaga era agamba nti ajja kukola ki ajja kulemerako bamusasule sente bukadde nga 5 kubanga asaka n'abagamba biliyoni bagaana n'abagamba 7 ne bagaana yagamba nti bateekeddwa tisika okumuwa bukadde nga 5 kubanga yamuteekamu sente ze ziyamuteekamu ayagala bakole ki ayagala bazimuddize omunange bitambula kadde kano ku social media ensonga za Kyabazinga wa Busoga yalumbiddwa ekirwadde oba kisujja kimuluma kwegamba information etambula yeraga nti mulwadde ali mu ddwaliro erya International Hospital Kampala ekirwadde ekyo kiba kizibu okola ki okubanga omanya information ey'amaanyi kwatagana ku bulamu bw'abantu bano ndoza ne Kabaka mwalaba twalabirawo ng'amaze kola kikuva bweru wa ggwanga awo netuddamu tumulabako ng'atambula naye nga bino kumulaba simanya nga ali mu ddwaliro ali mu kiba mukuba ekifaananyi ali ku kitanda kiba kizibu ebiseera ebisinga abantu bwe bati information yaabwe okulinkinga ennyo ekisusse kiba kizibu nnyo kubanga ndabe ku social media abakola ki abeebuuza ki bamukuba ebifaananyi babiteeka ku social media biki ku social media mbalabye abasinga nga bataaja nga bagamba sikuba mukuba ebifaananyi twagala kola ku Kyabazinga waffe lwaki mumukweka biki abaddeyo sebo nga bakola ki abasinga nga bataddewo embeera bagamba nti bagala kola ki bagala kubanga abala ku Kyabazinga wa Busoga nga bwali ku kitanda ndabanga ekizibu okumukuba ebifaananyi ndabanga ekizibu nga information yesobola okulinkinga naye okumukuba ekifaananyi ndabanga ekizibu bayinza n'obutakuganya kubanga aba security babawo bangi kiba kizibu ebiseera ebisinga kiba kizibu so ntiza n'okusoboka kumukuba ebifaananyi biteeka ku social media Kyabazinga omulamba nga ne Kabaka byagaana ndabanga ekizibu mbebaza mbagamba nti muli bamanyi okubanga mufollowinga wano mbane updates ezina value eddwaliro baliyita International Hospital Kampala abamu baliyita IHK abasinga waba oyogedde IHK ng'olisazeeko omuntu kimwanguyira okulaba kyokulitegeera liri mu Kampala information etambula eraga Kyabazinga we yaddusiddwa mumusabire asobola okuba nga awona kisujja nga omanyi omuntu wa bulijjo omuntu yenna asobola okukola ki omuntu yenna asobola okulwala naye bakyanoonyereza balabe n'okubanga bamujjanjaba ekirwadde ekimuluma kiba kizibu okubanga bakiteeka ku social media kubanga n'ebyakabaka ku social media batebeezanga bitebeeza bimuluma kati ye Kyabazinga abasawo bali mu kulwana bafa okulaba nga akola ki bafa okulaba nga bamujjanjaba mbebaza mbagamba nti muli bamanyi okubanga mugifollowinga subscribe atonyige ne kale mumusabire Kyabazinga asobole okubanga awona addeyo aweereze abantu be ab'e Busoga mbebaza mwebale nnyo abali Saudi Arabia n'abali Iraq abali Syria mbagamba nti muli bakabi nnyo kubanga mugifollowinga eno bagita Faadi TV subscribe atonyige ne kale bonanyiga kale ojja kuba receiving notification nga ntaddeyo video wano ku Faadi TV mubere bulungi mweraba mbagala nnyo likinga ate subscribinga onyige ne kale mweraba